moye genda kunomya obulamo genda buntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Kabata ogambye waze ku show yange abavubuka ne bakutayiza bonga bakute yagaye bakute obuveera obuli mubbi ya nga bakute obuveera obuli mubbi mukama wange ne bakuteeka ku motoka nga bakunyigiriza nga tomanyi oba baagala. Ensasagge n'akavuyo akabaddewo backstage ku show ya Mickey Sims Tufane avuddeyo n'atangaaza abantu oba n'ataaja ensonga lwaki kabaddewo. Okusinziira ku Kabata ye version ye gye yatuwadde yabadde endala ate yawukanamuko ne ku ya Mickey Sims Tufane gyali mu kubeera nga atuwa. Ani ayogera amazima, ani ali mu kubeera nga atwala social media speed oba nga ali mu kubeera nga atuvuga speed ffe ba social media in-laws waino mu ggwanga erya Uganda. Okusinziira ku Mickey Sims Tufane agamba ye yagamba ne ba security personnel bannange muleke Kabata akoleki ayingire. Okusinziira ku Kabata ye agamba bamuteeka mu motoka ng'abantu bakutte obuveera bwabbi bunga beetegese okubeera nga bamukuba. Okusinziira ku Kabata ye agamba mbu kweyo show Obuzibu waliwo engeri we bayingizaawo alien skin. Waliwo n'omulala ya posting n'agamba Mickey shejja kusala obeera nga tolanze oba togambye ani alien skin akunga abantu basobola okubeera nga bajjawo ku show yo. Kwegamba show ye yabaddemu engeri y'olupolitics mu ngeri eri nti mbu alien skin wabe atagenda kujja ku show ya Mickey Sims Tufane abantu tebajja kujja. However abantu basobodde okubeera nga bajja because Mickey Sims Tufane yalabikako mu katambi ne Bobby Wine ng'ali mu kubeera nga amuteramu kacaayi n'amufukira kacaayi n'anywako naye. Kati nga abantu bagamba aba alien skin Fanguni Forest nga bagamba ono amala kwetondera alien skin na kusaba ne alien skin agamba abantu bajje ku show ya Mickey Sims Tufane. However Mickey kyatakoze kubanga si eyo procedure gye bayitamu okubeera nga oyita abantu ku show. Kankutereko details buli kimu osobola okubeera nga okiraba wanene ku SMX Media naye nga sinabeera nga nkikuterako. Kwebaza gwe ya subscribing edda tibambi webale nnyo nyinda nawe atana kubeera nga subscribing akankusawo subscribing tojja kubeera nga misinga updates naddala nga zino byonna bye bino versions zonna okuva wa Mickey Sims Tufane n'okuva omukulu Kabata. Yenzo omukadde wo ku social media kuno TikTok, Facebook, nzo omukadde waayo nkuze mu myaka nange nzikiriza nti ndi musajja mukadde era nkuze naye nina okwogera amazima. Ono bamuyita Mickey Sims Tufane yabadde ne shokula bonita yabadde mu ku abantu bazzeemu nga basuubira okulaba ebintu ebiri fani naye neewunyi ono omwana ono be bamu ku bantu abasinga okuba n'omutima omubi oba muzzukulu wange ono buulaba be bantu abasinga okuba n'omutima omubi mu art industry ya Uganda kyembadde simanyi. Tosobola kuba ng'olina ne banno bwe muzannya skit bwe mubeera ku zilive n'okola posta nga weetaddeko wekka otya how nga bajoze kyakala yetikako ne badde tuli bulala concert. Kale obanga oli w'amaanyi weegezza omutwe nene banno bateekeko wansi mu bufaananyi. Ono yalina omutima ogutayagaliza yeyeefula nti ali fane yeyeefula lasita alina entambi za stove mu mutwe obuviiriviiri obubala n'okububala mbu lasita. Mickey Sims Tufane toli fane nga bw'ogamba bintu byo tebisesa ebyokulya ebyokugira ne bukiripa obukopa mu Banigeria. Mickey Sims Tufane ku shoyo eya bonita wabaddewo abalenzi eggali yabaddewo eyabadde emanyi nti alien skin agenda kujja ku bonita bamukube babaddewo nayogedde nabo nga bakambwe nga nange bakambwe kunze nembakkakkanya nayogedde nabo ebweru ku kkubo eridda wali kasino ku bonita ng'abalenzi babadde bamanyi alien skin agenda kujja naye nga program teyabaddeko nga balinze bamukube. Mickey Sims Tufane babaddewo. Mickey Sims Tufane nz'omu ku bantu aboogerwako e Uganda. Kitegedde mwana muto muzzukulu wange Mickey Sims Tufane. Sho mu byafaayo bya bonita byonna kasookedde nga bibeerawo sho ekyasinze okuba nga ebowa ng'erina n'ekirabo ye sho ya Mickey Sims Tufane. Era mwena abagala simanyi wana bayina extra simanyi agenda kudda akole concert temugeza ne mugenda mu show y'omukulu ono kubanga ebintu bye tebisesa kubanga tali fani. Abantu bejjusize ekyabatutte mu show ya Mickey Sims Tufane nga tebakiraba nga bambadde bulungi yagabye obugaali buhero yabuwadde abantu be yawadde simanyi obupikipiki yabuwadde abantu be buli kimu yakiwadde abantu be yategese. Mickey Sims Tufane
toli funny toli wa kitalo nga gwe bolowooza bunambazi bwa TikTok ne bublutiki tebulina gwe buziikirako tebulina gwe buyamba erinnya lyo terisobola na kukolera muntu ssente mix simu zinoti funny nze ni musajja mukulu nkuze sikuyinaako nnugu emyaka gimpuwidde akawero nze omu ku bakadde ba social media ba TikTok nina okwogira amazima nti mix simu zinoti funny toli funny nga gwe bweweerowooza toli funny nga gwe bweweerowooza olina omutima omubi kavubuka gwe omwo mwotambulira n'entambi za stoovu ku mutwe ne weeyita omulasita ng'olya n'ennyama mix simu zinoti funny wobeera otya ku posta ng'oliko wekka n'olowooza nti oli wa kitalo singa oli muntu mulungi banne wandi batadde ku posta mix simu zinoti funny toli funny kaana gwe ebya funny obyesibako bwesibi genda okuba ebbulooka genda ovube olina figa z'abavubi oli kavubi naye weesibe mu bintu by'okubeera funny oli kavubi kyovula nga okyaddira ebiwuzi ezitunga ebitambaala by'oku mmeeza z'oteeka mu mutwe mb'oli lasita oli kalasita kiggulu wenna wagijja waggulu wansi olinga penso mb'oli wakabi ku ekyo kifeesi kibeera ky'abasereebu wenna otunula ng'omugoyo mu mikisimu zitufa ne toli funny kavubuka toli funny kavubuka toli funny nkiddamu toli funny babadde bagala kuba alien skin ku shoyo popo ku shoyo ina mu platform naye kankyogereko omukulu gwe bayita Kabata wakozesezza ebigambo bino Kabata ogambye waze ku show yange abavubuka ne bakutaayiza bunga bakute yagaye bakute obuveera obulimu bbi ya nga bakute obuveera obulimu bbi mukama wange ne bakuteeka ku mmotoka nga bakunyigiriza nga tomanyi oba baagala kukuba bunga bakubuuza omuyimbi omu oba agenda beerawo ku show yange mbunga baagala mukolako fujjo mukulu Kabata nzijukira bulungi omanyi nze seerabira Kabata wazze ku show yange nojja backstage ne bakugaana okuyingira nze kennyini kama kwogera ne ngamba babawunsa bakuleka oyingire ng'owabuuzeemu ggwe sereebu nga we weerowooza wooli olaba baakuganye kati olwo abayaaye nga ggwe bw'olowooza show yange nabadde ne security nasasula poliisi nasasula abapoliisi 8 emitwalo 6 abapoliisi 2 babadde backstage abapoliisi 2 babadde ku geeti eyeeyo gundi gy'ogamba omupoliisi omu yabadde eno wansi era ng'omuntu ali ku posta yange ye yabadde yalina okuyitawo nga wano emabega waliyo babawunsa naye emboozi gye wayogedde bane I understand mugula favor mu bantu naye ate mwonoona ebintu byaffe busimanya mu parking muganda wange nabadde ne babawunsa 3 mu parking teri muyaaye nkiddamu teri muyaaye ali mu Kampala atamanyi ate teri muyaaye ali mu Kampala yabadde asobola kukola ddalu ku show yange oba kavuyo nkubuulira amazima naye engeri gye wayogedde statement ye eraga mbu bakutadde simanya ku nyanga simanya no ayina ebintu byayogedde mbu noteekamu giya sima blood show eyange Fenon ye yagikoze Fenon is one of the most organized events companies mu Uganda ne generator eyabadde running show yange yabaddeko omusirikale oba Kanyama ya natidde nnyo lwansonga watuuse ebbaka stage nenkunyumiza story nenkugamba we nali omwana omuteekawo empojjukira babadde nawo nakulabanga ka TV awaliwo ebbala bagiyitanga Mirembe nga ndidde ogwo bwenti ng'ozina ku top TV ng'embaata nga binnyumira kumbe nabadde njogera na Fala Blood ndabye video yo gye bantaginzeemu ku Facebook neŋŋamba what ng'oli okwolimba ng'olimba oyiye ebiboozi because mugula sympathy mu bantu mwagala obusente ninga mwonoona mannya g'abantu kibi nnyo muganda wange era yenna afunye message eno gituuse ku mukulu oyo mugambe musajja mukulu ekyo kye yakoze kikyamu
nejjusa lwaki nakukkiriza. Blood, I understand. Nakitegeze wazze kusunga. Banji nabalabye. Mumwe waliwo yaze ku ssaawa emu n'eddakiika 3. Banaye mwaswazizza abantu. Waliwo yaze ku ssaawa emu n'eddakiika 3. N'agamba mbu ono Miki naye